okikoze okubiranga oli director oli actor ne writer nkikoze ntya bisatu muntu omu ndoza njagamba amatendo gadde eri omuki omukama nange ndabirawo nga mbikola sinza kuwa nsonga nti lwaki nkola bwenti ne bwenti nyenza bina tusaba katonda natusaasira ne tuba ekyo kye twagala okubeera kuba byonna nalaba nga mbisobola okuwandiika nkukola ki n'okuzannya nkukola ki n'okudirectinga kati nenekanga sagala kufiirwako n'ekimu neera waliwo ne project endala ezifuluma nga sinze nzikoze naye nga za romantic tubuleyo challenge yali osanzeeko ku set ng'omuntu n'owulira nga nawe kuleetinze down bingi bwe ntandika kubinja tuyinza bikola ki kubimalayo bingi nnyo tubifuna mukama wange yesebo ebiseera bisinga oba ozannya nina kuno kale omukyala omu mubazanyi muzanya nawe omukyala personal muzanyanga abafumbo ddala muli bafumbo nga mutugambanga tuli baki bafumbo nga mutugambanga omukolo wali ogulabyeko wa nati twebuuza mwebuuza ate tuli bafumbo sebo eyo karakita ekwatagana bukwataganye naye nga tetuli bafumbo awo mu comment section ne bagamba bano abantu bafumbo bya ddala anti abantu baffe bwe batyo bulijjo kati gwe saawa zino weerinaanya omuntu oyo tuyinza okwogerako ebintu bingi byotamanyi okikiriza ekyo naye oli tukola ffenna buli omu alina obuvunaanyizibwa bubwe abadde ku lujja mukwano gwo akola atya abadde ku lujja mukwano gwo abadde ku lujja twagala tubasabire esaala omwe wasala kiba kitukoze bubi kirungi naye lwakuba ebiseera ebisingamu abatubuuza namwe temutulaga bammwe ate mwe mwagala nnyo ffe tubalaga abaffe kati namwe nyalunaku lumu mweparedinga awo mutandika okutulaga nti ono ye muntu wange naffe tubamanye naye mwe mwagala nnyo tumanya ate mwe temwagala tubamanye simanyi oba kiri kitya ekibuuzo ekyo kine nati mwe muli munayo mulayita ebiseera ebisinga batubuuza bitubeereyo abo abaga bannaye olwo bali ku luwowa oba nambere mutubuuzi tulabadde ku mbaga yo ku tv napijja eka gwe bateekawo okufumbira okulaba ku mbaga ye mbazanyira bulungi simon lwaki temusaba kawalaata yera twaze kuyiye tujja balaga abaffe inshallah kyanjawulo ki ekiri mu muzannyo guno kuba ozza otegeka emizannyo mingi omulabi agenda okujja enkya kiki kyaba asuubiramu ekitali kya bulijjo asuubira ekintu ekisinga bingi byetegese ebisinga era ebiki era ebirungi naye tetwagala kubibbira ku bantu twagala babikole ki babirabireko wano enkya naye nga tusuubira nti ekisinga ku bya bulijjo ebiseera ebisinga naddala abazanyi firimu abazanyi ba firimu woba kati nga gwe director odira nga firimu gyolina katugeza customer care abazanyi bonna abazanyi batugeze best friends nga basita baserebu bebateeka okujjuzaamu ne baba nga bebazanya ne mweno bwekikolo kyakuba good firimu atisi ofunayo omuntu omu gwofuula sita bali ate n'obaleka anti kyekiraga amaanyi g'ekibiina tekirina kuyimirira ku muntu omu ate tulina abantu baki kitegeeza buli muntu tulina omuwa omukisa gyakole ki alazanyeko alabikeko bwekirinnyako waliwo ebyafuluma mbuno bakumenya ne bayingira ne babba disiki yafunika n'ebyo nga bikadde tembukolaki emyaka ngaebiri esatu tebyafunika naye twaddamu ne twegattagatta ne tufuna ebintu ebirala ne tukola kubanga yalina ekigendererwa kyali kyatukomya naye alhamdulillah mukama n'atusaasira twaddamu ne twegattagatta ekigambibwa nti omukyala Nabatanzi wamugoba kituufu bwe yabagamba bwe tubiwulira ensobola lwaki tubikubuuza wali owuliddeko ku byafaayo nti Yesu Kristo bamukwata ng'akoze eki oli osoma ddiini ki omukatuliki ssebo kye bagamba nti Yesu Kristo bamukwata bye embaawo kyali kituufu nziraamu waki kitegeeza bamuwaayira si bwe kiri kati gwe kimanyi nti mu nsi abo abantu babeerayo tuli bumu bakola ki bw'obanga tojja ekigambo ku muntu nnyini kyo tokitwala nga nsonga mukululuba nina omu ku bazanyi ba firimu gwe nali njogerako naye nga mubuuza ekireetera ebibiina bino ebya firimu kyekibuuzo kyokka genyinza okugamba n'omukama okunkwatirako omukulu oyogerwako omuntu akyasinza okuzanya ebintu ebiri loko oli loko nnyo ebintu byokola byakyalo nnyo
era abazanyi ba firimu bakwekokkola okubeera nga ogaba ekifaananyi ekibi ekya firimu za Uganda. Nengaba ekifaananyi ekibi nembulwa abagoberezi. Wansebo aboogera ebyo bebe ekyalo bebaki edda nga nkyali mwana muto ekyanyambako okufuuka ow'amaanyi neegombanga nnyo ebiki natuulanga ku kkubo nga neesooka emmoloka ennungi buli eyitawo nga tugyesooka eyo yaani eyo yange tuli bumu n'ekizibu ky'abantu bawano kyandeetera ekyokukola okubeera nti at least mbeera owaki naye abantu bawano ebiseera ebisinga bafiisa bufiisa buli lwala balina ekiki ekisingako ntera okufunako omukisa nenjogerako n'abantu abamu abakolamu naye teri bagagga bwe wali osanze nga batudde nga boogera ku baavu tuli bumu emboozi zaabwe ziba zakugatta miki bwe konteyi nazo zatuuse owaayo emisolo egigita gwe bakuyisiza batya ze emboozi ze bakola ki naye ffe abaavu tunyumya kubalina naye abagagga bano oba babaki yagula ettaka yalirekawo talizimba mukale musiru naye bwava omugagga omusiru yagula ettaka lya biliyoni na ddala zaki gwe tolina wadde poloti 5 kumeka naye ovuma oli obusiru kati kumwebyani aba omusiru wavuma nga tuvuddeko mitendera ki gy'oyitamu okulonda project nogamba eno project gyenyenda okukola tuyiseemu mitendera gy'oyitamu nga gwomuntu nze okola bukozi project nezibeeraawo nkwatayo bukwasi negamba nti leero ndeese kino enkya negamba nti ndeese kino naye nsinga nnyo okufa ku muntu waffe owowansi omukulu olw'ekibuuzo kyakoze eki nti ntera nnyo okuwandiika engero ezisemberedde naawe eri ebintu ebyo byotegeera oba oliawo otuzanyira egyo omuzannyo gw'oluzungu nga muzannya mu luzungu ndabanga sinafuna bwetaavu bwabwo kubanga nze ndi muntu ategeka stage going international wagamba okuzanya oluzungu okufuuka international nti wazanya oluzungu okufuuka ki international ate ngaewo tonnafuuka amaka gakulemya okufuga ate nga ogenda kufuga emitendera gy'okufuuka international gitya buli omu alina ekigendererwa kye nekyeyafuna kitegerekese bulungi nekyeyakola ki ewo wakulemya okufuga ate nga ogenda kufuga baneiba kakati nze nsookera wano wentegeera ebyange nga sinanonoza nono zitali ziki wano wensookera ewaffe oleetinga otya firimu industry ya Uganda tudde lwegwawo ndowooza tutambula speedi gye tuliko simbi lwakuba abamu bannaffe baagala tutambula speedi yaki naye nga wetuli ndaba wali bulungi ebiseera ebisinga abantu bonna bonna abali mu limelight kale ngamba abayimbi n'abazanyi ba firimu bavuddeyo nga bayogera ku kigambo kya copyright gwenga gwe firimu zo zirina copyright mbadde saagala gendayo nnyo eyo bansaba twesonyiweyo eyo tudde ku sho omukulu waki yeto muinvolvinga mu kino ekiko tanaye muzanyi mulungi firimu nga weeziri etalaga kutugoberera firimu weeziri ddala firimu nsobeddwa weerya ati nsobeddwa mpya climax mwali climax mpya mwali yongera okugoberera omukulu abantu Conrad olugezigezi oba oli wa firimu obulamu bwa bulijjo oninnyako n'oseeyeeya ni musajja mu kristu nnyo eyasenga kristu okubeera omuwolereza wange era ntwala nnyo layini egamba mu bayibuli nti bwakuba ku luyi lweno okyusa olweno bwetyo bwe ntambudde obulamu bwonna naye mu firimu kalakita gye baba bawandiise nga ya musajja wa lugezigezi ate njituulamu nnyo okugyayo olugezigezi olwo nze eno ne bansasula omusimbi ogutokomokanga okitegedde kyegamba so kati abo abantu ababiri baawukana kalakita Conrad muntu mulungi omusajja sendege yamweba ow'olunyiriri omusika aba mubi kubanga director we kyayagala bw'ataba mubi amugoba ku seeti so bye bibirisewo tumakea tubasaba mujje mutubeererewo amina olunaku lwankya wano ku theatre Labonita stage zizo zigenda mu maaso twagala kubakolera omulimu omulungi ogunaabasanyusa nammwe mujje mutuwagire mutuweereddewo nnyo okuyingira emitwalo 3 n'emitwalo 5 miryango gigulawo saawa mmeka sho ziri mmeka emiryango giba giguddwawo film industry abawala bangi bagamba badirector bano okuba characters basooka kubasaba okyogerako okyoba wali okifunyeeko
actually simanyi nakyenyiza kukyogerako kubanga simanyi kyenyiza kukyogerako kubanga it is something I've never experienced ate nga nyinza okuba nga tekituukanko ng'environment oba nti mwekiri naye naye waffe tekiriyo sina gwe nali nkiwuliddeko nga kyogera nti oba kyamutuuseeko so I really have no idea about that. Singa kibaawo naye kyanagamba bwekiti ate nga omuzannyo okwagala Well, it comes back to gwenga omuntu kubanga tuba n'ebigendererwa byanjawulo gwe bw'ojjanga ekyo kyekyakuleeta you can do that gwe bw'oba owulira nga it makes sense to you but olina okwerowoozaako gwenga gwe because at the end of the day osobola okubayo bye bakusabye and still not Africa famous oneeyongerayo paka bwotyo so abaana abawala mwerowoozeeko mmanyi bangi ababikola ne be babikola but mwenna mwerowoozeeko at the end of the day it is you that is going to suffer. Abaana bangi mu film industry abatandika olusi bagamba nti babasiibye enjala ku seeti tebafunamu tebasasula. How is your experience on that? Kale nga bondabye I'm really shocked. Okay. Kuba sikirabangako ewaffe sikiwulirangako. Kyogamba watandikira mu romantic? Yes, gye natandikira era nsuubira okufiira. Tulya. Bane mubuuze ini. Okay, simanyi ekibiina mu nsi muno kirabirira muzannyo nga romantic entertainment ministry. Zonna abazze wano mwebale kujja mwebale kutwagala kuba singa mubadde temutwagala temwalize abawagizi baffe abalungi mbeebaza emyaka gyonna omukwano gwezze mutulaga obuwagizi bonna tusiima era nga wetusinzirira okubayita ne ku mulundi guno mujje mubeewo ng'abajulizi era mujje mubeewo nga mikwano gyaffe abatwagala abatuwagira awo omuzannyo customer care. It's going to be live on stage. Wano wenyingi tuli ku theatre La Bonita. Nga bwagambye emitwalo 3 ordinary, emitwalo 5 VIP. Mujje mulabe ekyenjawulo. Romantic entertainment mizannyo mingi gyereeta naye kyenyinza okugamba nti buli muzannyo guba guyina kye gusinga gubaddewo ebyenjawulo bingi ebyokuyiga bingi ddala. Bwaliyo nga tonafuna tiketi yo simanyi kyoliko walibadde odduka misinde n'ogifuna kubanga zo ziri mu kuggwaawo. Jja kutuuka leeti ate ogambe nti so tugenda kuba tuguzanya ku Lwokutaano Olwomukaaga ne Sunday that is 28-29 ne 3 tutandika nanja character kale byo byange.